Oweekitiibwa Muliro Nakumusana, Reverend Elijah, Honorable Councillors mwenna mu biti eby'enjawulo, abakulembeze mu biti eby'enjawulo, Omukama mulungi obudde bwonna. Nze Yiga Joseph, nze Division Speaker wa Nyendo Mukungu mu kiseera kino kyetutambuza eky'emyaka 5, naye nsaba ne profiling just kyokka kuba ebyokukola mu kibuga mbimanyi. Wano mpangaliddewo emyaka 10 nga ndi mukulembeze, nali ku Masaka municipality nga kansala. Ekibuga bwe kyakyuka era bannakitovu ne banteekako okujja wano nga kansala, ate bakansalas ne banonda okubeera sipiika. Ekyo kitegeerekeka awo. Primary yange nasomera Kitovu Primary School, nesomera ne ku Molande Po Primary School, eyo primary section. Secondary yange nasomera ku Centenary High School mu Nyendo. Bwe navaawo nenjoyininga university, Kisubi Brothers University Entebbe. Eyo gye nasisinkana Oweekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Nze nsanyuse mu mutima kuba yali ssentebe w'abasentebe mu Uganda yonna ku mulembe gwe yatandikirako Sowekitiibwa Guwatuwa. Reverend Elijah ali wano, nze nga ndi ssentebe Ekisubi. Omutima gulitenga guwedde. Banyawo ne bassebo bannamasaka okuneesiga kituufu okubeera division mayor owa Nyendo Mukungwe lwa nsonga muno nange ninamu omulimo, ninamu essomero, ate ndi makanika nga mwe abalala abali eyo ow'amazzi. Ekyo kyenjawukanako n'abalala. Ndi makanika w'amazzi aga boreholes, okuzisima n'okuzizimba ate n'okuzirabirira. Banyabo ne bassebo, kitegeeza ekibuga kino njagala tukuuma abantu n'ebyabwe nga nammwe nange bwe nkuuma ebiki ebyange nga bwe bikola ki bwe birimu. Banyabo ne bassebo, essomero liri mu Lukagwe Bulando, balita Sebinya Primary School. Ndi mutuuse wa Bujjanjeru, ebimu ku byalo ebikola omuluka gwa Nyendo 15. Banyabo ne bassebo, awo kitegeeza ntegeerekeka bulungi. Nange ndi mufumbo, nina omukyala n'abaana. Kiddemu kitegeerekeke, nina omukyala n'abaana. Ekyo njagadde nnyo kitegeeze bulungi. Bisatu bwe biti byetandikirako nga ndi mu kibuga kino nga division mayor owa Nyendo Mukungu. Twagala okulaba ekibuga kino nga tukikuuma. Mmwe mwenna gwe ssebo makanika, nnyaba atulira muno emmamba, gwalina edduuka, omwavu n'omugagga n'oyo ow'owakati, tetwagala muntu n'omu akuuma kibuga ng'abalala bwe baali bakiteeseteese. Okiba Nakumusana kye yakiyamba. Twagala tutambulire wamu nga buli muntu mu kibuga kino ayinamu omugabo. Eyo egenda kuba manduso nene nnyo. Banyabo ne bassebo, ensonga ey'okubiri, twagala okulaba enguudo nga tuzirimye bulungi. Abantu baffe beyagalire mu kibuga kino ekya Masaka. Twagala okubakuuma nga muli balamu. Banyabo ne bassebo, nga tutumbula ebyamalwaliro okubiteeka ku levo endala. Eby'emisolo tugenda kubikwatako era tuwalabirire bulungi nga muwa omusolo ogwo ogusaanira mu kibuga kino ekya Nyendo Mukungwe oba ekya Masaka City. Banyabo ne bassebo, bamaama, bataata, bassenga mwenna, mbasaba ennaku z'omwezi nga 15 tulonde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, ennaku z'omwezi nga 22 tulonde Oweekitiibwa Nakumusana. Akabonero muki ennaku z'omwezi nga 27 tulonde Yiga Joseph ow'ebitama ebinenemu. Si bwe kiri? Naye meeya alisoba ekibuga kino kimusula kuki ku mutima okulaba nga kisimbula nga kigenda waggulu, kuba n'okukitumbula tumanyi kyekisobola okutandikirako.